Yes, mukasi akanunga tulekedde kyatwese akawungezi korona nagamba isola baye boy VJ Junior the incredible Ava Chalima never equally wabula olwayo nga twayise n'abakabi bakaguje mu nsonga eno mu kintu kinamanyikidwa nga Damage Films and Photography era nga Sweetest Boy ali ku kamera Home of Magic wano wali ebyakabi bakutuusyako ebyakabi mu bakabi njaga wekanye wow. Say I if I did double my hustle, no mean say I go die. If I did damn fresh, no mean say I did lie. Cause I did try do the things where you know go fit to fine, and you know go fit to fine. Cause I don't wanna be with you, having fun time with these girls, but I just wanna be with you. Doing everything for the gang, but I just wanna fight for you. I'm riding in my new escape, say, baby, let me die for you. My baby, let me ride for you. Gwo Afaberaiki Kanyo kugamba Yesu mbali amainji opogwali munanas Spice okufuna sate tuyeze yalaba gwali munanas Mbwenkumi tano no kozesa Kenya no sevinga kebiri ogwo munanas Waliwo oli mbupasta waso omuntu omwali mbabiri ekintu kiyite tutya ogwo munanas ogwo munanas ogwo munanas ogwo guba munanasi ogwo munanas nsimbudde bwebwa zikube bwebwa bwebwa zikube bwebwa bwebwa zikube bwebwa bwebwa zikube bwebwa omugenze kyamuse butagala ndongo ekirala kyamututte kwesiba nnyo ku bantu Hello ndieno nsimbudde Hello ebakyali tuterete Hello betuli eno tusimbudde Hello wapa tuna abagenyi atenga bambadde nga ffe ono yali asambira mu Arsenal bayise naye kitange waliwo abakulembedde naye ndowooza yeeyogerera mukulu wa lukooti amutaddeko ataddeko wa lukooti bwe kibanga weewa nga ffe twabayise ne tubategekera selekita abampenga entambula bayingire sijja kubateekako lw'amayinja tubawe engalo ab'embogo balule
Njagala ontemereyo enjolo ebbiri eza kyukyu onserekera ettenti eyo etonnya n'eno kuba enkuba ejja abeewange mukole nga bwenkoze okuva eddala eryo lyonna lino eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesiibye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga abaana baleero katulwane okukuza Buganda katujjukira nnyo bajjajja baffe abasirira ensi yaffe twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Mukulu senga bakubira essimu ti mukyala wo gw'olesa waka bamututte mu ddwaliro azadde babiri nga balongo ng'ate bawala obawa mannya ki? Kale ojja tuwamina katukuwa essaala obuyo. Amiina. Katwewumbike tusabe. Katonda ow'ekisa, Katonda atajjulukuka, twagala okwebaza nate olw'olugendo olulungi lw'otutuusizaako. Ne tuwuba ebigere Mukama okuva gye tuvudde, Katonda ow'ekisa, ne tutuuka ebudda buno gye tuzze nga twagala okutuuka. Kabaka Katonda ow'ekisa, taata abantu bano bonna bakuŋŋanye ku lwaffe, mbateeka mu mikono gyo, era ne bitugendako Mukama obiwe omukisa obitukuze mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda kitaffe obulungi tukwebaza, Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo eyateeseteese Mukama olunaku luno era nga olumanya. Tweyongerera okwaniriza mu kifo kino Mukama, leka omukolo guno taata gubeere ogw'essanyu, leka munnange taata nannyini eggulu buli muntu yenna ali wano Mukama asanyukire mu kubeerawo kwo. Tugaana pulaani oli mu bintu giziyiza, amaanyi gonna ag'ekizikiza tugagaana. Kristo Yesu oyimusibwe Mukama era ogulumizibwe. Nsabye ekitange taata w'omukolo guno omukisa mu linnya lisinga amaanyi Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kati abattenti eno mukkakkane, abattenti eno nammwe mukkakkane. Mukulu Wanyi taata. w'otuukidde Yes taata. ekyamazima omusumba Magandaza abadde atubuulira ebyafaayo bya Uganda. Ayogedde ku bapulezidenti 8 naye nsinze kukwatamu jjajjaffe Mutahabulwa ne Kyusi Binayisa. Binayisa omujjukirako ki? Binayisa amujjukirako kufuga bbanga ttono. Yes. Nze nno omujjukirako yayogera ekigambo kimu nti entebe ewooma. Entebe ewooma. Olinda kyo giwoomesa. Tweyanza taata obugalo. Selekita gattawo. Njaga kwatamu musajja wa Mukama nsanyusa okulaba. Kale taata. Munnange kakkana. Nzikakkanye. Era owulira emirembe kubanga twabayise tubamanyi. Mwekubireko obugalo mu saidi eyo. Muli bulungi? Tuli bulungi taata. Mwebale kujja. Nawe twebale kubeerawo. Weebale butafuuka wakobe. Ng'ombuuza ani? Ani taata. Kayiwa. Ne mujja. Mwekubireko mu. Twekubireko mu ngalo ez'amaanyi. N'olw'ensonga eyo Mukama kyakuba togaana omuwulu takoowa kwala buliri. Amiina. N'olw'ensonga eyo nina abaana bange wano
balina okujja okubabuuzaako. Tuyanza taata. Kale nno gwali ku nsonga eyo njagala ondeetera abaana abo babuuze ku bagenyi bano tubasiibule kuba tubadde ne meeting endala. Ali ku mukolo guno bw'otakubanga logo obadde oguloba. Agambye atya? Baana bange abawala abazze okubuuza abagenyi abo baffe mubabuuze mubatwale mu UNEB mubabuuze ebibuuzo binanga n'ekiradde mu ekiri kwako. Naffe gye tubadde tulaga tubadde twagalayo. Tuli bulungi mpozi mmwe. Mubuuze nnyo baami abakyala bo bwe bakutunulako ng'onyirira ajjukira mujjawe. Abaana bano okubuuza okwabwe kuggwako mangu nga yaka era selekita kaabawa endongo anti babadde bakama muddeeyo mu kiraalo. Kale muku ababuuza mwanguwe ab'embogo sibawulira. Olamirawo abaana abawala muligize omukolo gwa muto waffe gwa leero tebaalimbye. Olabye abaana abagonda. Yes taata. Omuntu eyakulira ku 5 ku 5 oba 5 ku 5 agotagaba biibya. Bakulidde ku bulu bandi omuliwo obukupa agotaga biibya. Baana bange mubuuze. Sansobala abasebo. Kale nnyabo. Sansobala abanyabo. Kuliko amakubo basebo. Naffe tugapolise. Kuliko amakubo banyabo. Kakati mukulu. Yes taata. Maamu n'ennyooge. Mujja bisanga kalule. Amin. Nga muweta. Olina kyogamba? Njikiriza taata. Mbaweeko ka transport akatonotono baddeyo. Ani namugaanyi. Mazima. Temwebaza nnyo wali wazi muwadde ozziga. Selector. Kale bana. Owange mutaliruwa. Nja kwagala lya suubi. Yes taata. Kale. Kabakuleetera abaana bange abalala bakubuuzeeko. Nze abaana abange ngula jjoola.
bonna ne mbatungira ekikeeki kimu. omanyi tubeera ku mikolo woolabiranga nti omukazi yenna gomesa agyeyazise kaleega kulingiza abanga olabyeko kalingiza nedda taata kabakuleetera abalala. Amiina. Owange mukulu wanyi taata abaana abange bano balina waaka balinawo omwaka ne holiday package. Amiina. Kale nno baana bange mubuuze abagenyi abo baffe. Kale nnyabo tugakulise. Kale nnyabo tugakulise. Kale twebale kusangawo. Amiina obugalo awo bannange. Owange taata omulungi watuuse Masaka nzikiriza ngende Bukoma Nsimbi mangu nnyo. Badde mmanyi otuuse erukalidde. Weebale kujja naye omanye waffe wanyi taata tulina omusajja yabeerako wano naye kati w'amaanyi twamukyawa yali kuno naye kati akola Mmengo omumanyi omusajja oyo simutegeera bulungi bamuyita Lwasa yatutama selekita nzigira abaana bano. Baana mwe saagala mwebibisa asinga okubibya gwepa obusika teekayo ejjinja muve mu layini nga abagenda okutega ensolo mubune eddiiro kati kankole eddaame. mubawe engalo Sebo abasumba tebagamba nti anze nwa nagizimba mmanju. Sonso kubala basebo. Kale sebo. Sonso kubala abanyabo. Kulika amakubo basebo. Tugakulise sebo. Kulika amakubo abanyabo. Tugakulise. Sanyukite ddala balaba. Affe tusanyusa okubasanga. Tusanyusa okubalaba era nga bw'ayogedde maamu n'ennyoge munaabisanga ku St. Peter Kalule Bombo. Amiina taata. Olina ky'ogamba? Nzikiriza taata. Ye. Obuufu bwe bumu. Weewaawo. Nsiibula abantu bano nange wenti. Kale. Kubanga omukulu yagabudde. Agabudde? Naye omusajja oyo Lwasa yatubbira ettaka wano. Sebo tulabirawo. Leka tuma naye kamuwe. Omuwadde? Amiina. Teyanziza osazeewo okuleeta bbaasi eddimansi 3 mukuwe. Kale selekita teekayo.
spider, spider. Nakureberanga bamakanika. Spider, spider. Yote nakurebera makanika. Don, bajogera mazina gentima. Wakimanyi tino temekira. Enye balakuba jiri. Kale taata. Mukulika amakubo. Tugakulise taata. Mwebale kujja. Musajja wa Mukama. Wanji taata. Fenno buli lwakusatu tuba n'enkiiko ez'enjawulo mu maka muno. Tuli bakulembeze, tuli basumba, ate atukola ku mirimu egy'enjawulo. Olwokusatu twaluteekawo nga lunaku lwa counseling kuba tuli basumba era bano b'osanze bonna bali ku nteekateeka ya kuba counselinga. Olina ensonga mu lujja luno oba ozze ku counseling. Taata nina ensonga endeese mu lujja luno. Bw'oba nno oyanja ensonga eyo saagala weekoze ng'afunye akisidenti nti omusaayi guŋŋenze munda gy'obeera bulijjo gubeera kungulu. Njagala ojanje mpulire. Yes taata. Ensonga eno yasimba nnyo siyinza kugyogera nga ntudde nga weesimbye ejjaalinga omukazi ajjulira nga omuti gw'essimu taata. Taata wali lunaku lumu. Twali tuyitaayita eyo. Katwala ejjinja ewalukuba oba kagaali. Kaganya. Kwata kado tuwulire. Taata omulungi. Ngambye nti ensonga eno tuleese mu lujja luno yasimba nnyo. Weewaawo mukulu. Era yansonga nnyo mu Buganda wano. Weewaawo. Taata twali lumu nga tukakalabya ebitabo byaffe. Mpulira. Gye twali eyeeyo. Ne tugenda tugwa ku mwana muwala. Nga wa mu lujja luno taata. Fumita emboozi. Sebo y'ensonga lwaki tuzze okutindiga egenda eri okujja mu kifo kino. Nga tuzze kukyala taata. Mukikubira engalo ekyo. Abeeri bokka mukube engalo ku lwekyo kyayogedde. Bw'oba oyogedde kukyala. Taata. Njagala ove ku bunkenke ng'asaba omulimu mu barakisi. Kuba n'ow'olumu tebamuwa. N'omubuuza oluwumu lwe lukube emmundu. Ddayo weetuulire wa. Neyazza taata. Mumwongere engalo omusajja. Bwe kiba bwe kiti. Nze nina abaana bangi wa. Taata. Njagala kumanya g'oyo abaleese wa. Taata omulungi tweyanziza. Omuntu oyo atuleese mu kifo kino omuwala. Si mulala yenna naye nga ye Nantume Saara. Bakulu bannange mu lujja luno mulimu Nantume. Tunaabirabira mu nnyumba. N'olw'ensonga eyo bakulu banna tugende twaniriza abaana. Obugalo Saidi. Mu nnyumba. Kati gwe selekita kuba tusigaze bano wano mbabuulire ekiddako. Muli mutya bannyabo mwebale kujja bakulu banna tubadde enkola eno wadde tugikoze naye mwali badde mujja direct mu nnyumba naye twayise ku bantu nabo babeeko kye balabako ne kye bawulira bamanye nti tetuzze mu kugula ttaka lya ku kyalo ddimalawo. N'olw'ensonga eyo abaana bano abawandiika ebbaluwa nga bazze okukyala mu maka muno olwa Saara Nantume be bano tugattire wamu eddoboozi tubaanirize mu kiseera kino.
Teddobozi. Gwo Mukyala nsanyusa okubalaba bannyabo era dde bannyabo Gwo Mukyala banaye mukuliko ebiwo n'ebiko tubasanyukidde mu nnyumba muno. nsanyusa okubalaba ssebo kuliko amakulu nsanyusa okubalaba bannyabo kuliko amakubo abakyala nebakuwa nsanyusa okubalaba bannyabo wewaalo. Okay, omusajja wa Mukama ekisinyizaako nogamba ozze okutukyalirako okulaba ku bakulu twongera okubaaniriza ebiyogedde ku linnya ly'omwana Nantume tetwebaza bwebaza Mukama atuwadde abaana bawerako n'abamu twerabira amannya gaabwe naye olw'omulimu ogugenda okukolebwa nja kusaba abaana ab'omu nnyumba abaana abawala abaganda bannantume ne bannantume bajje tulabe ayinza okuba nga abuza omukulu ate omukolo guli si weewa nemwanyeko ningamba yinga tesedde babangi naye mukiye osanza amakoona amekaawo ngojja amakoona gabadde nga 32 iriwa nebiwa baana bange abawala abagenyi bano baffe empisa yaffe mu nnyumba temuba kkubo tubaanirize nga tubabuuzaako otyo kakati kummwe kuliko omuwala Saala Nantume awaliko omukulu nesira okugala erudde tuyimbawo bulungi nalyokane kusenga gwe omulokozi Katonda kyembudde nsanyukanyere bwenjatula bwensanyuse sanyuse sanyuse Yesu yanasakeribe mwana wange Nantume sooka oyaniriza abagenyi abo bedda tubuuliza mu pululo kati buulizaako mu sinjula ugapolisi webale kusiima naye omanyi okuwaana omuntu omuwaana ennyo omuwala mpya mukonzikondo mwana wange Nantume ku bano bonna kuliko omusajja akulembedde banne ayogera kafukunyanga akabula mukono ebigambo bye tebijja ku CD bijja ku flash era wano waliwo omuwala Nantume yatuleese n'ebirala bingi kituufu abagenyi bano kuba balagiridde Katonda yebale
bano bonna abalagiridde bajje wange oba mulimu omu ng'omulala abalala bawerekeddeko oyo bwe kibanga weewaawo njagala odde ku abiri gwe wekka mwemutuule mulabe bulabi njagala oweesoolo ogende mu maaso g'oyo omulage badde ebigambo byogere nti bataata senga omukwano gwange nazo okubalaba jangu wansinga gwe nayirinsoma bataata ye basenga ki yono omukwano gwange kakkano bwe kibanga weewaawo era tugattawo erinnya lya Yesu lirina amaanyi erinnya ly'omusajja lirina amaanyi oyagala omusajja osaba mu linnya eryo oyagala omukyala osaba mu linnya eryo erinnya lya Yesu lirina amaanyi aleluya bwe kibanga bwekiti bakulu banna omwana mumulabi musajja wa Mukama enkola eyaffe wano ab'embogo nga bw'omanyi ekika ky'embogo n'embogo yennyini ensajja bw'oba ondeetedde omwana alina akatumbu akatono simuwa mwana wange njagala obikkula entumbu eyo n'ekkuuni nkiddemu tambula ng'omuganda nkiddemu omwana oyo tata omulungi ng'afukamidde wansi weewaawo omwana oyo ye mukulu Katabaazi Hamidu weewaawo nga wamamba weewaawo asibuka ku mutala mukukasa Muyenga weewaawo era azaalibwa ku mutala district bagiyita Mubende maama yaani maama amannya ge abayita ababiri bejjukanya mulungu musaleko Sidona weewaawo akyali omulamu ebibeera ekyamukubira mu ngalo Mukama yeebaze ate taata eyatuwumulako bamuyita Katabaazi Siraaji eyava mu bulamu bw'ensi eno emirimu agiddukanyizaawa emirimu agiddukanyiza Muyenga Bukasa weewaawo era nga musajja muna bizinesi tusanyisa omulaba nange wandyagadde okumanya iwaawo taata bwe kibanga bwe kityo omwana oyo ateekeranye ng'agaalubigi yeewombese ng'agenda okusemberawo sitiya agondanga mungu amasiikeko atunula ng'ennyana ekkusa ebiwata alina olususu olulinga olugolole alina amaaso agali eriiso eriringa eppeesa ly'akabuuti alina omuzigo ogulinga ggolo yennakivubo alina ennyindo ey'ekiraalo njogera kirabika ng'olumwavu okuyombera ku mulirwange kivuba kusasambuka na neiba ekyamazima omususu lusasambufu omwana ono yasuubibwa erinnya lya Sala Nantume azaalibwa taata Mbalire Lawrence era kabawuubireko jjaffe Sentamu Simon ava mu nnyumba ya Mbalire mu luggya lwa Sentamu omwana ono ava mu kasolya ka Kayiira bw'atyo nga Wambogo omwana ono yasoma ebitabo yunivasite n'azimalako ne Makerere n'agimalako paka Wandegeya omwana ono yasoma fashion and design era yensonga lwaki omulabanga bwali ekikubire maama Nakayemba Paulina ono mumbejja zikyamukubira enduulu bwayitawo nga zigamba Yesu yeebazibwe omwana ono
alina omubala guli ogw'ekikandi kubabuulira naye kati ennaku zino ye alina omuntu bw'akula yeesalirawo iya nantume tali antula iya bamutwalako autososi mulumbe iya tafumba namugjawe omubala gwe omwana wange nantume njagala oyanjulire sengaawo omwana omulenzi okuva leero ebyammwe byonna bijjanga kuyita mwalwa mwedde mumwanjule bakwate ebifaananyi Omukwano gwange. aha bakulu bannange ensonga muziwulidde waliwo ekyennyonyi newankubadde ekyeggaali ekiziyiza abaana bano okutandika ku lugendo lw'obufumbo obutukuvu mu bye muwulidde mukikubira engalo musajja wa mukama amaka gano gemuzzeemu tuli basajja balokolebwa ebirokoloko ngono bwali muprotestanti bufotofoto omukatuliki bwe tulituli enkola eyaffe eyawa ojja okukyala obaako n'emigendera ebirala gyozzaako mulina nteekateeka kikuluyo tubuulire kuba ekyo kyekinyusi Selekta wawakayimba ayanjula bw'amala okwanjula atwalibwa mu ssinzizo abakulu ne bakakasa ensonga ezo kwebyo byonna mulina nteekateeka ki webale nnyo taata omulungi bakulu bannange si weewaawo taata omulungi neyanza neyanzege taata nga bwe tutadde ku bigere ne tujja mu kifo kino olwa mukwano gwaffe sala nantume tuli beeteefu taata okuba nga twanjula era bwetuva wano nga bwe tutegedde ewaka ebigere tujja kuba nga tubikomyawo mangu nnyo olwokuba nga tukomawo mukwano ensonga lwaki tuli ku nnyumba eno awo kansooka eryewo foozi ng'enjogera y'abayaani nammwe musobola okubaako ebigambo temuongerezaako kize bwe nti bwe mbadde deni ate ensonga oziwulidde abaana bagambye bwe batyo bwe batyo kubuuza kubanga tuyinza okulya empombo 2 mu luki mulumu oba 3 mu luki niwabanga waatu akisinyizaako agamba nti ajja kuyita mu ssenga tebujjako awo ye siraba lukiziyiza newankuwadde obugalo saidi sinziragerera taata naye nga nze ku lwange ne taata yakikonyemudda obugalo ekibanga weewaawo taata oyongerako amiina n'olwensonga eyo mu Buganda tugamba nti kyolimba obuko kyekibutta omukisa gwonna gye muli guva mu bazadde n'olwensonga eyo mukolerere omukisa tugenda kugubawa ku lunaku olwo nga mukomyewo ogujjudde nakaakano mugufunye naye ogujjudde abasoma ebyawandiikibwa batugamba mukama waffe yawonya abantu ne bagenda omu nadda nakolaki namugamba wonera kitegeeza namwe mukyalinayo okuwonera dda omukisa ogwa dda kale senga
wayise kaleerwe Akuba abalungi akuba bitondo sibe kitali ate ebyomulungi bifa n'omulungi tebifa yabe tulondemu bino byayonooneka akuba bitono manyo mpadde manya ki Simon ya Amidu Katabazi ne banno omwana n'atume tumuzaala n'abazadde ab'enjawulo ne Kanywabireso waali naye nze siyinza kwetumiikiriza wano tetwawula mu bantu oli n'agamba mbu bano bonna bamaama naye ali wakati ye maama ddala nze nga njogera ebyo sibaako katuli siya n'olwensonga eyo bamaama musembere mubuuze ku baana bano wali ku kisenge mwenna mu nsonda awo wenda banwakinde mu madirisa kati mutunuulire nze nga bababuuza bamaama mubuuze abaana eddoboozi lyongereko Eradde maama. kati mwenna abazze wano nga bwe mbategeezezza nze emboozi ensingira embaga etanyumye tubadde twali wali matugga ku mukolo gwakukyalanga guno omukyala yali atuma muwala we ebbairo awandika ebbaluwa mu bakulu banne agituma omwana gwazaalira ddala gwakola ki agenda ku dduuka aleeta ebbairo omwana ajja ewa maama we gwakola ki ajja ewa nyina amukola ki amuzaalira ki amugiteeka muto maama baluwayo peeni yiino ng'ayimiridde nze natya omwana n'olwensonga eyo bakulu banna tulina omulenzi wano omuvubuka omukoowu akulembeddwa okujja mu nnyumba njagala ayimirira ampumbireko nze nga gwezza okwagala okuwasa nga weekakasa yeggwe omwana asaba okuzaalibwa omulundi ogunaaba guzeeko era mukisabire ennyo nga bwe muli basabi mukama yeebaze kakati mwana mulenzi ibiri naawe bestima genda bawera ebayambeko mpaka lwe nabagamba nti mutunulemu kale ebyo kukalaki kati tuwula munene njagala okwata egiraasi ogitwalire omwana mulenzi oyo kuno kukyala tujja kukola byakwatira si weewaawo genda ogabule omwana omulenzi ekijjulo ekyo teekako egiraasi endala gabule mwannyoko kwata endala giteekeko giwe next man kwata endala giwe nantume omwana ayinza okulowooza bamuwadde butono kwata endala otandikwe okugabanya n'abalala si weewaawo mukama yebazo
muyambe omusumba sumulula prayer. Mukama tukwebaza olw'ekyokunywa tugenda okunywa tukitukuza n'olusayigo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tuline ebbanja ffenna lyakwagalana senga twanguyeko kubanga bataata bano bayisa abantu balina okulaba endya yaabwe, ensanyuka yaabwe, enjigida yaabwe. Bano abana tugenda balekera senga wano mu ddakiika endize ekintu ekyo buteekemu. Haleluya. Manyi twakoze foto buusu oba buusu foto mumusabe nga mugenda mubikola tulina. Do 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 do. Come on, Ivan. Oh yes. Do 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 do. Oh yes. Baby balikabo bagala kutwaula. See, I just wanna make you feel alright. Balikabo bagala kutwaula. Hush beats. Kati nkugabira omutima gwe sweet kwe nasima balala banema. Bajinze ebigambo nga bagala nkukyawe nza okukyawa kwanema. Wanteeka mu bulamu wampa essanyu kikyate kyenjoya. Kati kyetubuusayo kuzaala baana bambi bebi wange tonjiwa. Give me some time, sabayo akadde naawe, nyumyemu ku mboozi naawe. Baby, maybe one night or two nights or maybe forever, 'cause I'll never let you down. Tusabene mukama tukume, terichinza kwaula, kwaula. Baby balikabo bagala kutwaula. I can't believe this, baby girl. Balikabo bagala kutwaula. Kati wesigame kunze bambi berawo bakulabira. Mukwano gwo gufuuse injini omutima gwe gukubira. Bakuntunga mu ddiba kyonna kyewategesa mazima onnina. Njagala onteeke mu ssanyu lyetutagenda kwejjusa nze lyenjoya. Nze be nasingira ddala tokwagala ate tebanyumyanga byenkola. Nabali ab'oku mutima mikwano gyange gya ddala nagyo ne gidduka. Nze nkwebaza waguma olaba n'olwazi lumala ne lwatika. Njagala nkusse mu ssanyu osaanye okweyagalira mu bye nnina. Give me some time, sabayo akadde naawe.
Omanye ti muno yenze munango kuli
bikoya newewe omuntu nga naye yetayiya gwe nobeerawo nga kulaba oyayuya n'empewo ne banga naye erina kinoonya ddiya nkwagala kufa naye kuluna ekyekiro oba tunaalya ku makya mukwano fumbe ku makya omuliro gwanzekeddeko kuba mbadde nabivuddeko kuba naawo olwawo ebirwawo munnange byerabirwa sebo newebeera enkoko osanga biwoze bwolwawo nakwagala naye tamwandiya munnange batugamba n'ennyanja zikala ebirwawo munnange byerabirwa sebo newebeera supu osanga biwoze bwolwawo nakwagala naye tamwandiya mukwano batugamba n'ennyanja zikala bannange otunula ku ssaawa essaawa ng'omwana wakaaba enga kaaba mukwano tunula ku ssaawa essaawa ng'omwana wakaaba enga kaaba abalala baluwa abatonotono abalala tujja basanga wali olw'omukolo guno kugwe tubasange kasita mujjula nga mukoma abalala tujja basanga yeeri nga bajyawo nakyo sikiri musitaani wadde lukusa onnanze eki osiimye bwe mubadde eyo weewaawo banne mukubeeko mu ngalo abali mu nyumba ebirabo byafuula mu nyumba tweyanziga ebirabo bino nazze kuno ebirabo by'omukulu tebyanaanizibwa mutandika okubisongamu ndeese kino omukulu ye abajja kubiraba bakulu bannange twongere engalo abaana n'olwensonga eyo senga era twagala tuwulire ku ddoboozi ezo ganze sisiimye ebintu byammwe oba kyekyabaleese katuwulire ku ddoboozi bikusobedde ojja kubyogera nno webaza ebirabo bino mwana wange nantume mukama muwe omukisa amen bakulu bannange ebirabo byaffe bino tuyinza okufunamu omu nabaako kyayogera ewaawo kubanga bagamba nti n'atagwa mwebazanga ki
tekasanengedde kugatta Kibuli ne Kampala mukadde wali nenengera Kasadde n'omugonzanga mulwadde tayasama n'obujubiranda ama mwekweyanza nengedde n'emiki awamma mulitalatiro babongere mmere ya muceere tesiiga masanda nenyengera n'olwendo kubanga bagamba amazzi bwe bulamu atusula bwayise kale mweba mu kiseera kino sebo tuwumira okutwala omukisa guno kubibaza okujja temukoma bulungi mukomeewo neera amaka gano gammwe kubanga tugenda bazaala nga mukomeeyo ere nga tuli balungu aimini nga tuli basaalongo nabannaalongo nga tugaze nantume n'omwana mulenzi okujjako nga musajja wa Mukama waliwo kewerabidde okuume bayita akatalekeka taata nziririza ole bwenti ebirabo byo nankuyanja tebigwayo natuuka lukalidde omugaga yagabudde nzikiriza taata ebirabo ate bituseeko byanjawulo nnyo kuba biriko ne muganda wa Maria Maaka so nzikiriza ekirawo kino nakusinga akiyitiriza wa maama nakola era bigabe bigwewo nambigabe bigwewo bwana yabikuwadde abala naye era ndaba ayinza obutansasula ekirabo ekikitusize wa maama mu bufu bwe bumu nawe omuka asiimye n'agamba nkuba entabu tuliba tulyawa mulundi guli kyogamba nti senga David yagoba ekutuse bulungi nnyo ne taata baŋambye taata iro naye kutuse omuko gwasuulutaata era ajja kubituusa tweyanze atuma omukulu amukamagamaga tweyanziza Mukama abatuweera omukisa era abeewange mulinayo akatandikeka taata akatandikeka wekali ekyamazima nsanyuse webalenya obutatuyiwa ekintu kino kiyinza okubanga bwolaba kiri saidiyo naye kiba kya saidizi zombi olunaku muwala wange bwe yajja nagamba dadi yajja niyekyenjagala okuba nayatya ajo twogere maya nti esimu whatsapp dadi yabujja kukola bwe yajja ntiwadadiye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 y
nagamba dadduno ekiriwo ensonga y'eno wange ogambye otya nti dadi ensonga y'eno kati okuva olunaku lwe yaŋŋamba saasigala kyekimu twasigalaawo nga obeera weerabikira bantu kyabadde bafaanana batya kyekigenda okubaawo kwegamba nembende tubeerawo paka olunaku olwaleero emuzze negamba era olunaku olwaleero tugambye nti bwe tusize ekyekoe naye teba byangu okukyaza omuntu nga tekali tyoli ajja obeeraawo nga ogamba kakati oba kyekinaabaawo oba kyekinaabaawo naye mu byonna mwebale kujja sebo toyanziza ekyo mukikubire ebigambo bya taata mubiwulidde eyakola ssente tayogera nnyo olwekyo
wange musajja wa kabaka wampa jimu tuyina ate abaana basiiba mu jimu ye nolwekyo abaana b'omu maka gano ye ebirabo byabadde banna babitegula kyo nina ekiteeso kyo abaana bano twamalanga okulya emmere yakkanga mu ntumbu tubuukabuuka nja kusaba tuddeko abiri tuddeyo gye twabadde nga bamubuukabuuka naffe twetegule ensongerera tuzimalire wali selekita mpa akayimba ng'ekyettanya mwange wali kuli balokole tuteekemu akabisi k'endagala ka sukaali mbiri abaana bano bagendereko paka olwabadde aleluya tuddeyo wali butwabasa baagala kulaba ku ssanyu lyo essanyu lyo liraga otya era otandise oddiraga essanyu liraga bwetyo nga nsekasekamu weewaawo bwe kiba bwe kityo oyinza okutubuulirako ekibadde mu nnyumba wampa taata ye basitebo ne bannyabo obuulira babo pozi nabo babaddeyo nabo babaddeyo teweekoolobyanga bano abali mu takisi taata mpiiramu awo muzikiti gw'abasiraamu eriyo gwabalokole nedda ssebo tusanyusa okulaba kale taata muli bulungi tuli bulungi taata kaze gambategeeza bano abeeno bategeezi nti bwe tuyingidde mu lubika ya ddadi era olw'okubeera nti omukolo omugulaba bagutimbye nti kukyala abaana babadde bazze tulabako era twogedde ebigambo bingi ensonga z'abakulu tebazaanyamya wano mu ddiiro ziri wakati w'abakulu n'abaana bano naye mbategeeza nti bigenze bulungi okubeko mu ngalo era ensonga zonna tujja kuyita mu mutaka omukulu taata Kaggwa zibategeeze ku lunaku oluddako ebibadde mu nnyumba n'olw'ensonga eyo mwebale nnyo mwebalire ddala okugumiikiriza embeera manyi muwunyiza kugwa ddyo si weewaawo kale nno tukubire engalo nyinimu kubanga atugabudde agabbudde amabuuda n'olw'ensonga eyo nja kusaba ono w'ebifaananyi adeetera abantu be kuba akadde katandise okututwaliriza selekita nga sennaba kusaba luyimba olw'okubeera omwana ono ye Saala ennyukuta ese yetukolera nze mpa Silivia si weewaawo Hello.
Enamapa ne kasenge mayirungi.
Selector katumaleko kimu kale tano muwanikeko waggulu wewe mukomye kale tano nya nga musiza nnyo satu biri emu zero omuliiseeko naye anaakolanga bw'okoze si weewaawo olira engalo ezivuga ngaladde naawe lindako topapa ne taata kakuvamule naye bakuyita batuyita taata kale yesebo n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo manyi nti ebifaananyi bikyali bingi. Selekita kwatamu munzikirize embeebaza abazze ku mukolo guno mwekubireko mu ngalo. Omukolo gubadde gwa kukyala okwanjula tujja bategeeza kaadi zijja kujja. Twongera okwebaza omusumba Magandazi n'omukyala abatuuze b'omuluka guno balirwana baffe bane mutukoze bulungi twekubireko mu ngalo. Abaana baffe nammwe mwekubireko mu ngalo olwa byonna bye mutukoledde. Ekyamazima njagala kubalekera mukadde wange mukama wange teacher master edi teacher omuganda agamba avaawo asigira kabootonga asigira ennungu n'ebikaata. Muleke mbeetegule ejjanzi lyetegula mukazi muzadde kyoyagala tukwagala emmere tesula mu ttama. Kkiriza mbeetegule obwekalungu yeetegula bukolwa. Ekyamazima ntadde omuti gutamakoola Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nange siiba luyise bw'ate okuva obwenkya mwebale nnyo mwebalire ddala taata omulujja mu luno ate tukweyanzaako ensusso. Webala okuzimba amaka amanene nga gano agatuuza abantu enkumu ffenna ne twegazaanya. Enno bakukubira engalo akubye engalo okoze bulungi. Taata weebale weebalire ddala
otugabudde bulungi ekyamazima kubanga tubigiinye era olaba buli omu n'amakooti tasibye ekyamazima twazze bunya naye kati tuli bukere muzikirize nebaza obuuyo obwo batabani baffe ne bawala baffe nammwe mwebala okujja ate nze esaala yange eba yamuyiika bwe ŋŋamba nti mukama abakulembera abajja bakulembera amiina kubanga ndi musumba wewaawo ewaawo taata amiina amiina kale nange ngenda kubata naswingalabi ngenda kubeesamba naswingalabi okujjako omutambuze ng'olina kwoko entanda gy'osiba siikugaane kubanga abayita ababiri bejjukanya enviiri zikulaga engo wewaawo taata wewaawo kale naabako kunabo bonnyanjulirayo nange erudde eno taata otyo nga sinaba kusiibula mpise nabakunavu ab'ebitiibwa okuva erudde eyo gye tuvudde taata abawerekeddeko muganda waffe Katabaazi otyo nina ba honorable nina ba businessmen bempise nabo era bajjako businessmen mu bubireko taata mpola mpola waliwo businessman gwendabye awuba obulungi ate era alabika ensimbi zamukeera sente zimuyitaba uli wali ampuubidde bulungi nnyo ajja nkwateko mu ngalo akwateko mu ngalo mpola mpola taata azikiriza engalo ze ziweweera oyo ng'olaba nno taata atuusa byuma bya nnyonyi wano atuuka akwateko mu ngalo tukakoye taata omubuuzeeko katono kale nga bwajja wumba tusiibule tuyise abatuwerekeddeko namwe muwubireko taata mpola mpola ekale n'abakyala mbalaba n'abakyala nawe bennyini banyiri olinayo omukyalo omukukunavu omukyalo omukukunavu ayinza okubuuzaako saala jangu aliwo akwateko mu ngalo ng'ebifaananyi bwe bigenda mu maaso akatuusa ako nate taata yajja okutusiibula olujja luno naye akyalina akatuuso kaalimu kale nno bwe tunaamaliriza atusiibule kubanga obudde bwebwo Ssaabasajja yatugamba nti obudde nga buno tulina kugenda ng'obudde bukyali era bwe buno bwennyini olina kwoleeta mbuuzeeko otyo mwebale kubeera n'abantu banyirira nga taata abaana bombayina webale kale ddayo weetuulire kale kameramaani ndowooza nakugambye wano nze afuga kakati kaseera katono nnyo gano atusiibule ate naye abongera omukisa nze nno munaalaba nziridde akazindaalo kano munampita wa mululu kozi gavumenti yammwe mulimu abaluvu bangi byebizimbe ebyendaba ebimulika ekya neggulo ne bamubuuza embalirira sente ozikolawa nga tayogera taata no batandise n'okubakwata ebiro zisijja kubanga abo akuwe taata naye nze mbasiibulidde weewaawo taata tweyanziga haleluya mbebaza nnyo nziramu nate nti mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza saala muwala wange muwala waffe obutatuyiwa nga bwe twogedde awo bingi bikale bye tubadde twogerako munda awo naye tubeebaza nti mutuukiriza nebaza abantu abakoze emirimu egy'enjawulo nebaza abasumba baffe mwebale kujja byonna bwe mwerekereza abatimbi bambi mukoze omulimu ogw'ekika ekyawaggulu mwebale nnyo mwebalire ddala abafumbi nammwe abatulabiridde yadde ebiseera ebisinga temulabika naye mukola kyamaanyi nnyo ab'ebyuma mwebale n'abalala besimenye mwebale nnyo mwebalire ddala era nja basaba geeti eyo yadde mulaba nti weeri naye eriwo si kiguumaaza yes naye nga waggule tubaaniriza
mwebale nnyo kumpolereza. Kale taata bw'amala okwogera nzaani addamu. Sebiwuma, mutambuze. Wangi taata. Nze nno wayise ne Saala? Nayise ne Saala sebo. Olina Saala? Yes sebo taata. Nze mbere ne Amina. Kanfunire Saala. Ojja kufuna Amina. Ami. Weewaawo? Weewaawo taata. Musumba Magandazi. Okyaliwo? Kale, kotuwe Saala ate tunnyoke. Katusabe. Katonda kitaffe, Katonda omwana, omwoyo omutukuvu tukwebaza. Katonda wange okoze ebikulu, okoze ebyamaanyi. Tukwebaza olw'abaana baffe Mukama boolese mu luggya muno Mukama. Nkwebaza olw'omukolo guno taata nannyini eggulu, kubanga ekyamazima tuweereddwa omukisa. Katonda kitaffe tweyanzizza nno munnange by'okoze. Tuyimusa ekitiibwa kyonna n'ettendo Mukama nga tubikuddiza, kubanga gwe Katonda akola byonna. Ne mu kaseera kano kennyini Mukama, taata abaana bo nga bagenda okuva mu kifo kino kitange, nga buli omu agenda kutambula nga addayo Mukama. Nsaba empagi y'ekire n'empagi y'omuliro Mukama, mbabika mu ssaayi gwa Yesu Kristo Omunazaalesi omwana Katonda omulamu. Leka munnange Katonda nge Bayibuli egamba gy'onootukuumanga amagenda gaffe n'amadda, ate ogamba nti buli lugendo lwaffe lwonna tululinsenga ku ggwe. Nange nno taata nteeka mukwano gwange bagenda okuddayo bonna mu maaso go, leka obakuume Mukama, bakuume ku nguudo kwe bagenda okuyita. Munnange twebikansa omusaayi kutusaza mu pulaani z'omulabe zonna, amaanyi g'ekizikiza tugagaana, emyoyo gy'obubi tugigaana, mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi omwana Katonda omulamu. Taata munnange nannyini eggulu abatwalisa emirembe, era leka basange emirembe. Tweyanziza nnyo, tweyanzenge Katonda wange nannyini eggulu, ekitiibwa kyonna tubikuddiza, tuta mu linnya lisinga amanyi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kale tetubatadde koze n'essaawa gye bayita interaction moment mwabasoma. Kale Sebyuma gwe teekamu ejjinja abantu ba interactinge naye nga ffe ogwaffe tukozesa abasajja Kabaka awangaale.